twetaaga okudownloadinga President Museveni watu muteke mu room nga wano computer etuyambe downloading obwongo bwe bwonna ebututere somewhere. Namutulire. We need to download his brain. Download his brain. Yes. Kubanga tujja byetaaga 50 years from now nga tewali atuyamba. Kugamba ine ebintu bingi ebiri very useful eri eggwanga. Very useful to this country is endowed actually Katonda ya mutu wanga kirabo. Era nze nine ekizibu nti akatisika feba n'abasajja abakasalamu lines batusalira katono. 13 tonyeza 3 Radio 4 ensonsozi nze Adam Kungu program gw'ensonga kwetuleda chika 10 zazibule kwa isawa ebire za kaongezi kona kulwalero. Nina Honorable KABUYE KYOFATOGABYE Minister wa Uganda Finance ba kunsonga za Kampala wali kakula museko tandike buterevu n'enteeka tekeno. Wamma batuliza balungi mbalamusiza nga bwe twalagaana nti olunaku bwe lutyo olwokusatu tujanga butuyingidde naddala exact essaawa emu Mwami Museveni because bitubisana ku bantu ntu abali baneeyiya ebyo bijja ku maturity. Okay. Chovula tugamba obukadde machi magezi kati neggwanga lino kati omuntu gwe twetaaga nnyo for this country now ye President Museveni. Anti kati we are riding on wisdom. Gwanga telimufunye mu kimala kati ate wano tumwegalirire nnyo ye wisdom kati je tulina okumutapingako kati nalisabye abazukulu mwenna nafa abaana fenna kati tutandika okudocumentinga Chufulanzi bulibira na yembe na papula. Bantu baina option. Erwa. Oyogera bakugamba baina Genome Hose Kenerugaba, baina Robert Kyagulanyi Center mu bani kale. Tongamba balina load na. Bemba denzira ko. Adi His Excellency de Katonga for this branch. Anti eyo yonna wali president owa Katonga branch wing. Eyo yonna tukyetaaga okusoma tugende mu classroom. Era nze mbakuba opposition leadership ya Uganda. Fenna twaligenze ne twekwata wamu. Mukola ki? His Excellency anti nawo siwe tubayita. His Excellency the President of Jema a one man's party oyo naye agenda asome. Honorable Asmani Basani. His Excellency the Road Mayor of Katonga branch. Ile yongera ko linti mukwano. Kale mukwano gwange agenda asome. His Excellency Paul Mpozi gwe bazizako. Patrick Boy Amriat. Najana nkumbi branch agenda asome. His Excellency ani mulala. Toyoge President wa Nupu. Tomumanyi. Ni Mpozi. President leader tomanya kulembera kibiina kya Nupu. Okay. My B Kyagulanyi agenda asome. Kati already mawe yali mu class. Mawe ali mu class. Oyo mwamu twala. Kati if we get this compromising. By the way, it is the best option he could do. Okwegatta ku government. Ayige. Kati yali mu kusoma. Ayaga transition. No, this okay. Kati za tule ne mu cabinet omanya ntula maso mune by packing orders embera babika bwete kakati omukulu bw'abayogera omulabira danga ne court agisikamu bati nateresanaka mao alinabi hayiga anagenda okujja mu government actually the best leader nawe yalizeeko yali badde Norbert Mao bwasigala yeri mu DP omanyi lwaki DP efunye omukisa nti kati efunye trainer bali mu sefo olima muita bata sifo kati bali wa master ayigiriza atugamba mwa Museveni asomesa ki Musevenomics no kati yali mu class nenga ati waliwo condemnation yava mu banne kudo oluvuganya government baga nti yatuliyamu olukwe he went to dine with the betwagala okujja mu buyinza. I don't know why you think Mao did the right thing. No kakati kubonna ani atali ya mu bana Uganda lukwe anje kubonna ani atali ya mu bana Uganda lukwe Bobi Wine wano we creditingira mama Sisiri Ogwal. She gives credit where it is due. Nga mukwano gwange gwisirabanga ko makuru kavuma nagamba I give credit where it is due. Kakati waliwo kubonna atali ya sente ya President Museveni bali ya sente ani abasasula omusaala ani asasula lukwago government ani asasula abakaba parliament opposition sente ya muwa musolo government
kakati ani atamuliyangako lukwe ani atalya mu bannayuganda lukwe olye iPod yaziteeka wa 4 billion nope bazikozesa emirimu gy'ekibiina zivaawa mu government kwegamba mu bumpimpi bannaffe bonna abablaminga Nobert Mao bonna balya mu ggwanga olukwe. Okay, bolowooza abo byagala nabo bajje mu cabinet. Bonna no, kyenjagala bonna bajje basooke basome. Bajja kukolera nnyo eggwanga line omukisa bajja jiwa ekyabayita ekirabo. The only 61st birthday gift of Uganda as a nation. Bano bannange aba opposition, both serious opposition ne pseudo opposition, de basobola okweggwanga lino kugenda ne basooka bagenda mu classroom ewa senior lecturer professor Museveni of politics. No sikuwana yategera gye bayita geopolitics, yategera gye bayita national politics. Ninda kulaga ndoza omulabye byajje ensonga zaffe. There is no leader in this country asobola kugamba no. These are the 9 over 8 reasons. Is steering Uganda beyond the post 61 years, the next 30 years of NRM. Nazi tugenda zitemate. So oyagala okulaba mwami Kyagulanyi Robert Kyagulanyi mu cabinet. Obi wange. Aje mu cabinet ayige. Oba je mu cabinet oba asalewo atulenga ne ku table buli mwezi 3. Bamusomese politics, especially economy. Tabimanyi. Ne national unity. Tabimanyi. Wamulira ko nga interview about the economy. Agende wa lecturer professor of economics amalo muyikitiramu. Mwe mutapinga kuye. Aha. Then tugende ewa muganda wange no mukulu wange Lord Mayor. The new president of Burundi this Chiwingi. Era ndoza n'ekyo kibiina bakisale mu bakole ebyabwe kubanga Lord yagenze kitabula era ajja kitabula no problem. Asome ayige gye bayita politics of harmony, unity, leadership elieta. Anti gwe ngamba his excellency the president of Katonga branch FDC. Yes. How you get the bulungi. Agende na yayiga okusoma. Alikera alimanye gye bayita politics of excitement, ategere leader akola atya, ategere unity, ategere harmony, leadership entirely, ategere bakulembera batya. Okay. Kuba ebyo tabimanyi. Tugende wa mwami basalirwa. Na yajje alekerawo okubera one man chisotya? One man you know is a one man is. But naye ali a bit short sighted, a bit budget biopic. Ategere the national politics abeera atya. Tugende wa power. Na yayige the politics of gundi ayige abantu bakulembera batya. How do you hold the two functions or make kutula kintu kyokola ki? Well, honorable Mwami Museveni. Yes. Bwebadde ayogera yatemye. Yes. Kye yayise essential ingredients of success for Uganda. Yes. Yaz listings ziri wano tugenda kuziyitamu. Naye ensonga ezo consistency. Erimu element ya consistency nti ebintu President Museveni yayogera mu 1966 nga akyali mu student movement. Kwa zabizimbira of course bikyuka olw'ensengeri gyegenda ekola ki n'ebino byazze atutegekera okulaba nti tutambudde emyaka gino 37 nga bwe twegomba n'egiddako. Don't ask me era nga yakyaliwo. It's okay, those are just gundi childish questions. Akubuza nti yakyali era nga yakyali kumanyi babibuuza nnyo. No bagamba no enale mu 2kinana aliko ebyo bijja kola ki naye buli woba oteeseetese abantu obulungi kijja automatic kyekola ki kyekola kyokka. Kati ensonga ezo twali tuzaagala zigwe bulungi. Mwasuubiza honorable enale mujja bakolera kino byajja okumalawo byaggwawo. By and large, yes. Naye of course katukyalina enguzi mu ggwanga abakungu baga kibege nagikyuka new issues nazo emerging. Ekyo kyobadde ogenda okuŋŋamba nga tukyalina enguzi kati enguzi eriwo eri ebit technical hybrid. Si bye byabaga ati nze kati for instance nga nze minister kati singa nze mbaginga state ze Kampala zonna with impunity. Naye singa twali ku mirembe giri naye ku guno kyekiriwo nti 464 billion nizo kugamba tia nani 200 billion endala teeka
Kozesa akozi zino ndala zange. Yes. And with impunity. Naye kati ne bwokwata yaka milioni kamu president mutabani we yabbye na mutabani wange tabalo neda mupe evidence awo ne bavumu awo ne bali ebichi ebigambo era obera careful nti nakakadde kayinza okutwaza eruzira akakadde ate ayigigo mulimu gwe kiki yaresiza Kampala mu buli bwenguzi anti ye Kampala wano yesinga mu district gonna nga honorable Kyofa emintu nga bimutabuseko ati awo kati kiki ti abaana bakutoloseeko baana sigwe mugamba katonda sajja wakati sajja katonda buva munakaseke tolabanako abaana bano bakutabuseeko abaana tuluse bakutabuseeko so kakati issue esinga obukulu nti bwe tumala okulongoosa kino. By the way, waliwo olusi lwe ngamba abantu temunoonya bintu President Museveni byakoze bijja kulumya n'obwongo. Gwe noonayo bisatu bikumala. Bisatu bimala byakoze noonyako bisatu. Ekisooka removal of politics of identity, religion, tribe, race, regional, na promoting a politics of national interest, national unity. Okitegera jukira ekyo kigwa mu aspects nyingi. Ogaye banonyeyo bisatu bimala kubanga bodonda omutwe gukulume obone simanyi oyogera bino awo kacho ekyo. By the way, that is the best thing the President Museveni kyawadde eggwanga lino called Uganda. Kale katonda kyawadde Uganda ng'akiyisa mu President Yoweri Kaguta Museveni mutumu amanya goyagala. Nkugambye nze naawe kati tutuula n'omulango. Notula n'omusoga. Notula n'omusoga. Notula n'omunyarwanda. Notula n'omulugwala. Notula n'omuganda. Nowasa omunyarwanda. Ate no bojja okuvuma omuganda simanyi bw'ovujja okuvuma bali ate ng'akwaniriza awaka kuwa amazzi. Omugo. Wosula naye mu kitanda. Omugo. Omugole. Okitegera? Kyokula ati ffenna bwe tumala ne tuddayo eka ne tuddayo mu buntu bwaffe buli. Ne tuva ku kigambo Uganda ne tudda mu Buganda, mu Bugundi, mu Busoga, mu Buki, ogenda okukyanaga nti bw'otandika okuyomba oba n'osanyuka nnyo oli yagambye atya. Webale cyane. Omugoya. Nenga ate gosula asula nawe mu kitanda eyakuteeka ne mu kereziya n'akuwasa oli eri ovuma Baganda. Simanya Baganda muje tubakube dedede okubaani. Kyobulo lina kubuza. So ekyo ye kirabo President Museveni kyasoose okuwa eggwanga lino. Kujjawo politics of identity. Nkugambye essaawa eno otunulira omusirikale n'owebuuza. Abamukuuma wali mu State House sibe bagundi simanyi Kalugaba jona badde n'omwana mu bine bye twabaddemu naye ng'omanyi erinnya lye Oneene simanyi Oneki osanga ba Onekani oli simanyi biki okiraba mpulira actually State House kati tabiro omanyi bayite tabiro etabiro cosmopolitan entabiro kati tabiro yes State House SFC yo jolaba tabiro beba kuuma omukulu yo badde nako ezo edisi obadde olaba wani musajja gwe bawumuzaako emabega gwe batwala bakati adomira division ki tabadde waluwa badde weeyo that is President Museveni. So what wali gambia wali ingiddewo kansama oba kagundi okiregera sebayimirire mabega w'omukulu so ebitabiriko for him kubanga ayambye nnyo eggwanga lino ffenna n'atujja mu kiri n'atusomesa nti eggwanga bwe liba litambula kiririza mu boundary from Kisolo to Moloto to Karamoja to ngeri bwe toga Uganda is my motherland. Tukajukirako twayibanga tya twasoma P1B tutandike siba Uganda is my mother Uganda is my country my land something from Moloto to Karamoja okitegera tuconnectinga kikidepo bichinja kusaba odanyimbire kwiga tuconnectinga kati ekyo
ye best president producer yagala kuyimbiremo anyimbiremo ye first gift president Museveni yawa eggwanga lino era ekyo bannayuganda mwena mukikubirenga mu ngalo na bano bola baba na bekyanga because president yateekawo omusingi era ebibiina ebimu ebigaanya okuva mu ebyali ebyafiira mu steel bath byali mu okukwata kukopa NRM lwaki president kino simple logic akugamba nze ndi mulunzi mulalo ye bwalunda gugwe kulunda nte mata agaguza bani agaguza abaganda bayina amatooke n'emmere endala ate naawe ow'amatooke n'onoonye obe wakigundi ebusoga omukyoli ayina ebinyeebwa gw'olina muwogo ndozolaba kati nti ne bw'oba oyagala okupromotinga intertrade within your country olina kugira nga gwe kyotulina okiguza kungu omulugwala ate naawe nonguza nange nekwa kyotulina life nekola ki netambula that was the spirit of butter trade kati president Museveni kyakoze kati so mu bumpimpi bannayuganda tukubenga mu ngalo olwekyo katonda olwekyo kati bino ebirala infrastructure biki ezo bazitanvandirwa kiri kyekikulu okuzimba kiri nazimba national army nga yetuyambyeko okuzimba state kati state yetambula kyovula babulise ngamba abantu are you dealing with the government or state state tebagizanyirako government ogijoga kyovula ba state etangira bingi omukulu kwe kumuwa free transport nemuzaye magero olwokuba yatambula talina transport musajja ate namulabula dda nti bwoba okende ebweru oteekamu ekyetaano mu nsawo oyinza okuddanga bikukutte nze bwe mbafuluma ateeka ekyetaano kyange mu nsawo Kyagulanyi byamukwata bwe byagenda omukwata oteeka ekyetaano mu nsawo oli minisita bakulinda bulinzi munange abaana bayinza okwerabira ekyetaano nze ntambula nakyo kale era naawe kati nkulabula nti otambulangayo n'ekyetaano ntuuka ku immigrant mwekiri kati wano oyinya mangu kati ate yakyerabira kati state nemuyambako mutambuza si gavumenti tugenda mu maaso batudda mabega kakati ekyo kibuuzo obeera na muzibe wa birowoozo twatuusedde mu maaso kuba kati twatuusedde mu maaso biki byebigendwa 8 president nti infrastructure nti enguudo border to border period ekyo nakyo mukimusanyukireko nti for the first time in the history of Uganda okuva eyatondebwamu emyaka oba 13 emabega 14 ng'ogatteko giri gyonna egy'obwakabaka n'ebyobutonda biki negino gye tutegeera emyaka nga 4 emabega tuconnectinga from Nimule tukatuna from Pondwe to Malaba period ekyo kino ekyo kitambula tugenda mu maaso oba nedda ova Luweero waliwo ensonga n'emu lwaki kati sookoleke ensonga y'Olweero kimanyi gye ndenda okumuza tomala na biseera ng'agira sindaba kumaliriza ekikwesoni ngitegedde n'oluguudo lweruwoko Kiwoko Butalangu Ngoma Butalangu era ndowooza olaba ku Twitter nge munaku mbagamba it is taking shape kati tubadde tubuuzaki ate ffe tulina ebyokusanyuka bingi kuba ffe twali part of the actors okukola gye twayita restoration of the state Banaluweero nemufunyemu why not kati n'omwana wabwe siri minister ekyo kyekubuze nakyo gavana Museveni yabajjukira wakiri omwana wabwe siri minister muwala wo bulala si ye deputy secretary general omulambo wa pate Honorable Rosina Mayanja Nsereko omulala si misa w'ebyenjigiriza kati tetufunyemu bafunye ebifo ate ekirala si ffeffekka tulina okufuna because kati spirit eriwa nationalism national unity senga abantu bano baali beeyagaliza ndowooza senga kati Genosale ye vice president aba prime minister almost yali badde asaana kubeera vice president oba speaker senga baali beeyagaliza baliriddawa advisor Alhaji Kigonga akola ki ati tugambye ndowooza olaba naye abantu abateeyagaliza bo bwe batuuka nga bagamba katubakwasa ekintu kyabwe fo gwaffe gwaligwa gwakununula bagukola ne bivaako period
Ira nduzo balaba bali kati bachofa badukanye gwanga ati kati baida di wafe because President Museveni kyasomesa kyekibadde nakwezo twa yabadde asomesera abasajja bano nabagamba bane Sudani bano embeera gye balimu mutereze kino bajje wano handing over kati feffe tulina okukwata ekino ekyo tukitambuze under guidance yani ya Mwami Museveni ya professor naye waliwo agenti ng'owaana nnyo Mwami Museveni buli wamamba wana ye nzo lwairo tubadde mu myaka nkaaga mugumu in a different perspective jukira bannaffe bajja ene bana se fe the perspective yaffe y'omunakyalo vis-a-vis ow'omu kibuga kati perspective y'ow'omu kibuga mu myaka nkaaga mu 8 tuyinza okukyusa structure yaffe enzimba ya mu 1960 byebizimbe bye tukyayina ddala are bikyakwalifyinga ku mulembe guno global population ne increasing technology tuyinza obikyusaamu kwa kati ebizimbe ebisinga luli twazimanga ennyumba noteeka parking ebweru ne tudda parking mu garage kakati ebizimbe by'omu Kampala tuyinza ffenna tugamba leero tubijjewo tusimbe fulo 4 okuva wansi satu parking ground floor emirimu gitandise. Can we do that? Kuba ebibugo byonna ogutambudde world over parking ziri muki kubanga ekyokubiri tukyayagala okuzimba for instance amasomero nga tuzimba wano na wali kubanga tuli kuyika 5. Do you have any land anymore? Can we go vertical? Amayumba, can we see vertical? Bino byonna zino siramu ze tulina zikozesebwe kati ye new trend naffe gye tuyinza okuleeta ideas ezo nga tugamba dadi bino tubitegedde gwe bali nnyo omulimu gwo wagumaze wamaze tunayutinga nkugambye saawa eno kungu tekikugaana okuva wano n'owasa omukyoli ate gwe nina namujja Dr. Balamu ye yamumpa gwe nina ewaka nze owaage yava eri kabura kakati lwaki ekyo nti president yakitukoledde yamaze ffe n'atuyamba n'atukola bw'ati n'atutungatunga n'atu-interweavinga ne twekwata bu kati ebyo tubiweje katugenda mu bintu bitulowooza ICT. What are the new issues, innovations? byonna Mwami Museveni alina obikola no kati wano tulina omuyambirako ffe no but ye tayambi must be him okubeera ku ntiko no because bobo oyogera olaga nga agenda okubeerawo olubeera anti kati kiriwo ekiti simanyi 83 rather after 80 years no dozi ulukamu naye kati tukyetaaga okutapinga ku technology amenye ku magezi gano gaalina atuyambeko up to when no up to when God says today naye it's okay katukyagetaga kubanga akyali bakita seni tumuyambe tumutapinge tumukam actually tugende mu ICT tumudownloading ayina ebintu bingi Dr. Balama mwita Mr. Computer. Yes, we need to download his brain. In fact, omanyi tukyalina ensobi embana this world fefe abali mu season ezikyakula twetaaga okudownloadinga President Museveni batumuteeke mu lumu nga wano computer etuyambe downloading obwongo bwe bwonna ebututeere somewhere. Namutuulire? We need to download his brain. Download his brain? Yes! Kubanga tujja byetaaga 50 years from now nga tewali atuyamba. Kugamba ina ebintu bingi ebiri very useful eri eggwanga. Very useful to this country is endowed. Actually Katonda yamutuwanga kirabo. Era nze nina ekizibu nti akatisi kaffe bano abasajja abakasalamu lines batusalira katono. Twetwetaaga ogusinga gu Congo. Omukulu n'atuyambe tukozesa amagezi gano na 47 people. Tumudownloading ko ideas zino tumudownloading ka magezi ge tugakuumenga wali 50 years from now tubenga tugasomako mugezi nnyo kyenkaniddeawo sijja kama nti mugezi nnyo is just endowed nti ye omanyi president alengera 10 years from every minute where he is that this country to survive. Yes, tukyetaaga amagezi ge even after 50 years. Yes, kati fe tubeerawo mu cabinet ogenda kula ebintu byetwogerako no that one is okay in 10 years from now. So we need him to download. Just download. Once we download him, that's okay. We can let him go. Really? Kati gwe abadde abuuza ekibuuzo kyonna mu Uganda. When shall he go? Well, can we first download his brain?